baliguza bakkiriza baabwe. Kale no babyogedde nga mu kutongoza estate y'ettaka empya eya Century Property Real Estate Limited erisangibwa e Busawuli mu Wakiso. Omubuulizi Florence Kawumo w'ekkanisa ya Busawuli Church of Uganda ne Imam Habibu Shafik Senkabirwa bagambye nti kyamagezi abagula n'okutunda ettaka okusookeranga mu masinzizo beebuuze ku bannaddiini okwewala okukola ensobi eziyinza okuvaamu enkaayana. Amagezi gembawa nga tekinnabaawo kwe kutunulira okwetegereza abantu abatuufu okwebuuzaako oba ekifo kye ŋŋenda okugula kituufu bano be bannannyini kyo ne famire eryetya. Ate n'ekyokubiri mwe bitongole nga mumaze okubuuza ne mwekakasa ng'ekitongole kino tumanya nti muli batuufu okuguza abantu abalala kubanga singa tewaba ettaka libweta nga si ttuufu wandibaddewo embiranye ku kyalo. Oweekitiibwa Allah tumwebaza olw'okutuleetera abantu bano aba Century Property Agencies era nga bazze okutukulaakulanya ebbanga ddene mu kitundu kyaffe kino nga ekyamazima tetubeerangako na nteekateeka bweti. Okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okutongoza estate aba kampuni ya Century Property Real Estate Limited gye bategese okussaako ekibuga ekyenjawulo ku kyalo Busawuli mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'etudde ku yiika 7 era nga poloti zisaaliddwamu ku fuuti 5/100. Lwana Paul Wetaase omu ku bawabuzi mu by'amateeka era omu ku batandisi ba kampuni eno agambye nti amazzi ng'ekimu ku bizibu eby'ekitundu kino baakulaba nga bakwatagana n'abakwatibwako bagasembeze abatuuze bawona ekizibu kino. Tusuubira nti 2023 kigenda kufuuka kibuga oba agenda funa kye tuyita city status. Bwefuna city status okusooka tusuubira nti omutindo kye tuyita standard of living ez'abantu zirina okulinnya. Kye tusookeddeko tutunuulira nti amazzi gagenda kubuna mu kifo kino, amazzi gagenda kubunyisibwa mu kifo kino, abatuuze babeere nga basobola okubeera nga babenefitinga mu maziga. Ssentebe w'ekitundu Kigongo Fred ategeezezza nti okutandikawo kwa estate eno kugenda kukyusa ekitundu kya Bwenge emirimu egibadde gikolebwa ewala gyakudda ku kyalo. Emirimu gyendowooza egigenda okwongera okusitula ekitundu kino nsuubira nti kakati wano wabadde tewaliwo mayumba, tugenda kufuna amayumba ag'ekika ekyenjawulo kubanga mu Busawuli tubadde tetunulamu kalina nnyingi nnyo naye nsuubira nti tutuuse okufuna kalina. Tikyensoose okwebaza ekitongole kino kwe kuba nti musobodde okumanya nti nno ababakulembera balina okubeerawo nga mukola ki nga mugulawo ekitundu ate era n'ekyokulala ne mumanya nti ku kyalo kuliko enzikiriza ezaki ez'enjawulo. Abakulembeze ab'enzikiriza zonna ne babeera nga bakola ki nga weebali. Kampuni eno kyenjagala ekole bwebanga yakutuyamba mazzi mu kitundu tuli bubi. Oluvannyuma abatuuze bagabuddwa ekijulo makeke. Ate omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira alaajanidde abaddukanya amasomero okusalira ku bazadde nti bano baleme babasaasire baleme kulinnyisa fiizi kubanga n'abazadde bennyini tebazirina. Abyogedde aggulawo ekkanisa eya St. Mark Arkwright esangibwa e Ssekiwunga. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira alaajanidde abaddukanya amasomero obutalinnyisa fiizi eri abazadde kuba embeera si nnungi buli wamu. Okwogera bino Luwalira abadde ku mukolo gw'okuggulawo ekkanisa eya St. Mark Arkwright e Ssekiwunga mu ntebe ezimbiddwa abakristaayo nga bagisondedde emyaka 4. Wasooseewo n'okubatiza abaana abasobye mu 10 nga wanaakuutidde abazadde okukuza abaana mu mpisa ey'obukristaayo. Alex Kamukama akulira ebyenkulaakulana mu kkanisa eno alambuludde ku musingi kwe bazimbidde ekkanisa eno. Ssaabaddinkoni w'entebe Venerable John Gita Kavuma asiimye abakristaayo olw'obuvumu bakozesezza okuzimba ekkanisa eno. Ekkanisa yalimu essubi era nze nalijja baasabanga naye nga wansi mulimu essubi kale bwekomawo olwaleero nga nninnya wano bwenti. Nzeebaza Katonda
ye minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka n'amasannyalaze Ruth Nankabirwa asiimye abantu abakwatiddeko mu kuzimba ekkanisa. Ono era asoomozezza abagagga n'abasaba okufaayo okuzimba ekkanisa ez'omu bitundu byabwe bave mu kusabiranga ennamirembe yokka wabula bakulaakulanye n'ez'omu bitundu byabwe. Nga ateeka abaana be mu mmotoka n'aleka ekkanisa y'okukyalo n'avuga n'agenda ennamirembe oba kanisa emugyamu mu kifo ky'okuyamba ekkanisa y'okukyalo n'okumaakuma banno. Ate atwala ebyensimbi mu maka g'obwa pulezidenti Jane Balyeki agambye nti enkulaakulana mu maka erina kuviira ddala ku mukyala singa yeefubako okuba omukozi. Nga mumaze okuyiga eby'abakyala riyale abakyala twemanyi nti ffe musingi gwa famire twemanyi ne mu kusomesa abaana ne mu buli kimu era taata olina okumuweeyaweeyo obulungi n'abaana bo basobole okusoma mwemanyi mumanyi kyetuyitamu. Bino abyogedde bw'abadde aggalawo olusirika olw'abakulembeze b'abakyala abakristaayo abafumbo mu ttundutundu lya Buganda olubadde ku Grand Global Hotel Makerere. Balyeki alaze engeri abakyala gye basobola okwekulaakulanyamu okuyita mu ngeri ez'enjawulo ng'obuleme nga bayita mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana. Mwabalimi tugende kufo ekamolo si buli mulimi talina okubeera n'emayo y'ettaka nedda. Abantu munsi ffenna tetwegala. Oluvannyuma wadde abakyala ettu lya bukadde 3 okuva mu maka g'obwa pulezidenti okumaliriza ekizimbe eky'ekisulo ky'abayizi Eruweero. Atwala ebyobufuzi mu maka g'obwa pulezidenti Robert Lwakandale asabye abazadde okuteekateeka abaana baabwe okusobola okufuuka b'obuvunaanyizibwa. Bateekateekera abaana ebintu naye tebabateekateeka. Nsaba abazadde muteekateeka abaana. Akiikidde bannabyabufuzi ensingo abadda ku nteekateeka za gavumenti ne bazivumirira. Puroguramu zino ziba zize kuyamba omuntu owa wansi. Buli muntu yenna olina okwenyigira mu puroguramu zino. Naye bw'oleetamu ebyobufuzi n'oguumaaza abantu puroguramu temuzigendamu puroguramu za gavumenti katugogwa mu gavumenti yawa. Atwala abakyala abakristaayo abafumbo Josephine Kasato asiimye Pulezidenti Museveni olw'okubadduukiriranga mu mirimu gy'ekkanisa. Twagala kusiima nnyo muzeeyi taata waffe akulembera eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni kubanga ayagadde nnyo ekibiina kye bayita Mothers Union. Si gwe gusoose nga atudduukirira nga tukola emirimu egikulaakulanya Mothers Union ngene ku mulundi guno atuweereza ettu lya $30,000,000. Sharif Sebunya ne Mutyaba William bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ekigenda okuddako ate jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge alabudde ku nsaalwa eri mu Basiraamu ne baviirako n'obutaagaliza balala. Bino abyogeredde mu dduwa eya Hajat Zamuzamu Nabbaale Luyulika ekyansanku mu Mpigi. Ebikumi n'ebikumi by'Abasiraamu nga bakulembeddwamu jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi n'abalala bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi Rajab Kaggwa mu kusoma dduwa y'omugenzi Hajat Zamzam Nabbaale Luyulika. Bamasheeka ab'enjawulo boogedde mu dduwa eno era ne bakubiriza abantu bulijjo okwagala ennyo bamaama baabwe. Asobola kujjuza mmotoka mafuta n'agiweereza mu kyalo n'akugamba maama olina byayagala okulaga emmotoka iyo giweereza teri. Hajamada Luyulika ye musajja eyayagala maama we ate okusinga bano abaana bwe baagala owaabwe. Supreme Mufti Sheikh Galabuzi asabye abantu bonna okugaba omusaayi mu ngeri y'okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ategeezezza nti akulembeddemu Abasiraamu bonna okugaba omusaayi. Bannakazadde b'eggwanga bamaama baffe 18 be bafa olw'ebbula ly'omusaayi. Lwekyo bwe twawulya ensonga eyo etwanukula omulango ogwo era gwe njagala okubira bannabutambala nti kaakati puroguramu eyo gyetwaguddewo olunaku lw'okutaano eri mu ssaza ly'e Butambala. Omulangira Kasimu Nakibinge asiimye amaka gano olw'okwagala Obusiraamu ebbanga lyonna awatali kubwawulayawulamu. Nakibinge ayogedde ku nsaalwa eri mu Basiraamu ensangi zino ne mu bantu ab'eŋŋanda kyagamba nti kirina okukoma olw'obulungi bw'Obusiraamu. Ekisinza okutabula eŋŋanda zino era kyekitabula n'Abasiraamu kigambo kimu nsaalwa. Teriyo nnyo binene biryawo nti kino oba kiri. Naye ate mu baseeka ate ensaalwa yo nnyingi esinga ne mu Baluganda. Bw'oyagala
okimanyira ye muntu obukoseera okubanga yeyogerako balonze sheekh fulani atandika omanya nze musinga obalondedde eri badde bakulaba. Abaana b'enju eno beebazizza nnyo abantu bonna babeereddewo mu kaseera kano olw'okubeera nti tuli mu kujjukira mukadde waffe Hajjati Zamzam Nabbaale, naye ate tufunye essanyu lingi nnyo olw'okubeera nti tutunula ku bantu abafaanana bwe bati. N'Abasiraamu ne bannabyabufuzi bagenze mu bungi ku kyalo ky'Ebugoye mu disitulikiti y'e Butambala okwetaba mu dduwa y'omugenzi Haruna Semwanga, muganda w'omubaka wa Butambala Muhammadi Muwanga Kivumbi. Dduwa ekulembeddwa mu disitulikiti kadhi wa Kampala Sheikh Habib Luswabi ono alaze obwennyamivu olw'Abasiraamu abasuse okutunda ebintu by'Obusiraamu. Naye kati emizikiti gy'ewaffe giriko masjidi not for sale. Emizikiti ogisanga kani? Not for sale. Ene wamwe tekinnalabikayo. Ekyennyanja nga kinaavunda oba nga kinaaduda kisooka ki? Bwe tubeera nga ffe baseeka bashiyuuku ffe tutandise okutunda emizikiti. Nina n'ekkanisa ze nalabako not for sale n'ekereziya ensi tebusiira ggowa. Muwanga Kivumbi ayogedde ku ngeri omugenzi gye yakwatibwamu obulwadde n'atuuka okufa era n'asiima abantu bonna abazze mu dduwa eno. Mu kiseera kya covid Haruna yatufaako yalwala baalwala mmedi tegaali lyange tuuze ye yali sipayimasita wange mu byobufuzi nga bwolina nyanzi nange nalina hanuula wano ku kido. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamwala az'obwennyamivu olw'ekibattaka ekisuse mu ggwanga ekiviiriddeko n'abantu okubulwa bwe babeera. Mu bulamu bwange ndabyeko nga buli omu wammwe mu kyalo mukkirira n'ekisenyi gye mulimira ngera tuzaala abaana bangi nga batuwagira n'okuzaala abaffe ewammwe. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu mpaka z'amasaza ga Buganda Bulemeezi yenywereza ku kifo ekyokubiri mu kibinja